tuli ffenna nabo. Ensonga enkulu ereese obuzibu kati etuleese yakugoba bantu mu kibuga. Kibuga kino Kabaka yakituwa ne tukigattako abantu okuva e Kalungu, okuva e Lwengo, okuva mu districts eri nga twagala tukibeeremu, tukisuubuliremu, kitukulaakulanye, naffe tukulaakulanye. Naye kati enkola eriwo ey'okugobaganya abantu mu kibuga, okutawaanya bizinensi zaabwe, kumenya emidaala gyabwe, eyo ensonga nkulu nnyo gye tutasobola kukkiriza kwongera kugenda mu maaso. N'olwekyo ne tusalawo nti tuteekwa okudda mu kibuga abantu tubayambe. Ensonga ey'okubiri, emisolo mingi ate ng'egisinga gimenya mateeka. Bantu babagerekera emisolo nga tebaba asesinze, ne bakubisaamu bukubisa, tunula mu dduuka n'akubisaamu bukubisa, ne bakubisaamu abantu baffe ne babalemesa bizinensi, ne babagaana okulanga ebintu, okudisplayinga bizinensi zaabwe, ne babakyaginga street parking ku masinzizo, ku malwaliro ne ku zi highway. Ekintu kye tutasobola kukkiriza nga kibeeremu nga Kabaka bwe yakituwa n'abantu be twakireetamu bonna bakyeyagaliremu. Okumenya ebintu by'abantu mu bitundu bye twagatta ku kibuga biyitiridde. Mayumba g'abantu bagamenya, babagaanya okuzimba obutandaalo ne zikaabuyonjo, ate nga gye babagaana tewaliyo na plan. Kati nga Ssaabasajja Kabaka okutuwa ekibuga abantu okikaabiramu ne bakaaba mwatugattirako ki, ffe twali mu byalo. Ate nga nze nagenda e Lwengo, ewa Mutabaazi, ne ngenda ewa Kyabaggu, ne tugenda mu district ne tugattako ebitundu ebyo. N'olwekyo tulina obuvunaanyizibwa okulaba nti abantu mu kibuga babeeramu nga teri abataataaganya, bakisanyukiremu nga Ssaabasajja Kabaka bwe yasiima n'akibawa. Bakoleremu bizinensi zaabwe nga teri azimenya, nga teri abatulugunya ku misolo, nga tebabalumba mu masinzizo, mu malwaliro, kubasiba byuma bya parking. Tulyoke tubeere mu kibuga. Ate enkaayana ziyitiridde ne mu kanso. Emyaka 5 gyonna giweddeko nga kuyomba kwokka, ate abantu bange abafamire emu, naye emyaka 5 bagimalidde mu kooti, resources n'obusobozi bwa kanso bonna ne babumalira mu kooti, ne baba nga tebakoze. Era singa twalina projects zetwasetinga ezitambula eza municipality, twandibadde tuli bubi nnyo, naye omukisa bwe guli nti kati tukomyewo okutambuza sente. Kubanga aba-contractors ba mirundi yena abakoze enguudo ezo mulaba, twasookera ku Longo Giani nekola enguudo 4, ne tudda ku Traminko nekola enguudo 5, ne tudda ku Stars Group gye tusembyeyo okusayininga, tugisayininze mu 2020, ekoze enguudo zonna ezisembyeyo. Endala eza Yunura, ezo nguudo zaali zaffe na Bishop Kaggwa, era mwaliwo wano nga President yaze tukwasa ngamba nti ebya Bishop bibyo mbimaze. Enguudo kilomita 15 za buwumbi 95 okuli n'ezo z'ekitovu. Pulira nnyo nga bagamba nti ekitovu omukulu wa meya alikakoze nnyo, naye ng'ezo zonna kilomita 15 zaali za buwumbi 95. Ezo zonna mwaliwo nga tuzisayininga wano ne Kagina. N'olwekyo gino emyaka 4 tugibaddeemu programu yonna, project yonna. Project yandibaddemu yandibadde ya kisaawe. Ate nakyo mwaliwo lwe twasibawo awo mu 2018 nga tuli ne First Lady, ekisaawe n'akisayininga ne tukifuna. Naye kati ebintu bino nze kyendiko si kya kubikaayanira, ekikulu byajja mu kibuga kya Kabaka mu ebiri. Nze ndi ku welfare, ku mbeera z'abantu abali mu kibuga n'enkwatibwa gye bakwatiddwamu, entulugunya gye batulugunyiziddwamu, emisolo egibakandiddwako nga mibi, okukaayanira mu kibuga ku nsonga obutonotono mu kifo kye twandifunye ba investor, okulemesa abantu okuzimba ebintu byabwe, n'okumenya ebintu by'abantu be twagatta mu kibuga. Nze point yange enkulu biri ebintu twabifuna, tujja kuddamu tufune n'ebintu ebirala. Naye kati point okutta omutima gw'abantu, okwagala ekisite yaabwe, spirit y'abantu, omukwano gw'abantu, okwagala ekibuga kyabwe nga be bateeka okukikola n'okikoleramu n'okikulaakulanya. Nze gwe mutima gw'endaba omukulu gwe tuteekwa ffenna okukolako. Nti engeri gye tulabikamu n'entalo eziri mu bibiina byaffe n'enjawukana ezibiri mu bibiina byaffe byonna, nze ndaba nga tebigattako. Nzize nga ndi mwetengereze
muzaŋŋanda okugatta abantu bonna tusobole okubeera nti obumu bwe bugenda okukola enjawulo. Okukola enjawulo tugenda kukola lwa bibiina bye tulimu. Okukola enjawulo tujja kukola enjawulo olw'obumu bwe tugenda okubeera nabwo ng'osobola okukolagana n'abantu bonna. Okusinga lwe naabeera mu kibiina kyange nga kivuddemu ebibiina 6 we twogerera. Kakati mba nkwata ku kiwagi ki, okwata ku luuyi ki. Naye katukiriziganye nti tuli bannabuddu mu kibuga kya Kabaka ffenna bye twetaaga bye bimu, ebitunyiga bye bimu. Nze ndowooza tutunuulire ebintu ebyo tubeere bumu okusinga otutunuulira amadiini gaffe oba amawanga gaffe oba ebibiina byaffe. Nze kwe kujja nga neetengeredde ndi mwetengereze muzaŋŋanda omugatta mugasi w'abantu bonna okusobola okukyusa ku kibuga kya Kabaka okukiteekako value.